Kiki nakugamba nti omuntu yenna ayiiza Kyagulanyi yagadde omusanga ko twogeremu naye oba omusiime kubanga Kyagulanyi sentamu njaga nnyo weegendereze entambula ze zonna zikoze abaana bawumudde gikudiremu percentage eri gyakondamu gyeri Kyagulanyi entambula ze zonna zakoze abaana bakoze eki nga bali mu holiday bwe yamaze entambula ze poliisi eragidde tegeka kudamuzikkiriza yabadde amaze okutambula kakati Kyagulanyi n'agenda ebweru okuddamu okusinkana naye amawulire agatambula gagamba Kyagulanyi ayagala kuggumiza zinnatti ku pulezidenti ki Museveni naddala mu kumuwa ebyokulwanisa nkuwulira oba okategedde essira litadde mu byokulwanisa abazungu akyabapokera ebiki ebigambo nti wano wemulaba nti yeefuula mbu agenze kuyimba agenda agaba mugambo waliwo okubuzaabuza era enkambi eyeesigika eŋŋamba nti ebintu bino ebisinga byabanga alimu byakuteesa ebiri siriyasi tiimu ye temanya aba agenze kuyimba omuntu yenna ayiiza Kyagulanyi njagala mulabako omukwateko mu ngalo lwaki atambula ng'abaana bali waka bwe badda ku masomero ng'akakkana could it be nti omusajja ono anoonya buwagizi mbavubuka nga bakyali waka abamasomero abaana stronghold ye kyabala okitegeera nkuwulira ekyo nkibeera awo ekirala amawulire ageesigika galaga nti eyo recharging gy'owulira erina olunaku lwegenda okujja okuexplodinga naye tenakyo tebakiwaki tebakitulaga wano abasajja temunansonyiwa bino byogera naye mbyogera okutegeeza abantu nti byolaba byendaba simanyiwa bibalaba kyova tugamba nti byolaba byendaba ontegere kyegamba nkuwulira genda mu maaso nti ebiseera bino byonna waliwo abadde abuutikidde social media yagikubbe n'agibuutikira mu bbanga n'agyabuluza otegeera nkuwulira n'abanga oli omwana bw'oba owulira onsobola lwaki otintima ate bwe yakayimbye ekyo neggwera ekagwamu bato yaweeredde awo bw'oba owulira onsalawa lwaki weewuzabuza lwaki otintima ate kakati yenna abaliza omwana oyo ekintu ontegedde asaana okuweebwa enkoko gwe baleke bakuvume boogere be baagala kakati n'ekirala nja kutegeeza aboogezi aboogerera gavumenti ababloggers kino ekintu kibalemye kubanga omusajja omu yabagambye nti Kyagulanyi sentamu yakolera pulezidenti Museveni kakati omuntu akolera pulezidenti Museveni njaga kantu kano bakanotinga abantu omwana yagambye Kyagulanyi akolera pulezidenti ki Museveni neneebuuza ekibuuzo omuntu akolera pulezidenti Museveni esebo etegeeza pulezidenti Museveni yawagira okusosola mu mawanga kuba bw'otugamba nti gwakolera n'otugamba nti asosola mu mawanga ali ne mugamba nti Kyagulanyi asosola mu mawanga oli eyamuwa omulimu ogw'okumukolera teyamuwa guidelines oba bantu bakategedde nti mwoyo Kyagulanyi temumuleba Besigye yasobola ono akolera pulezidenti Museveni yabasisinkana ne bakola ki ne boogera naye ng'ate n'omuvunaana ogamba nti asosola amaki ate mwe babuloga ne munya mutugamba n'abagenda aboogerera gavumenti ku TV nti ono Kyagulanyi sentamu gwe mulaba esebo kino kyega mukikwate mnyinga nga balabula babloggers nammwe abagenda ku mativi aboogerera gavumenti wa movement nti mumanye ebigambo mukola ki calculate mwogera ebigambo ebifu nti oli etegeeza kati ono yatuma ono abire tribalistic asosole mu mawanga kati kyakola kati atamba n'eggaali yeeyo gye mulaba kati bw'aba ayisaamu eggaali ye kamera za gavumenti zagakulaba abantu abo abamwetoolodde badde babakwate oli omulala n'avaayo ayogerera gavumenti naga nti omusajja oyo si muganda omusajja simanyi mulu yagambye nti omusajja mulu oyo Gashumba bembe batugamba nti ono ki nti musajja lwaki ate mulwanisa akozesa president oli baba akolera president Museveni lwaki mumulwanisa awekubuuliza you go back and drink coffee
kubanga chiwedde there is no pressure kubanga mutugamba ono President Museveni yakola ya mukozesa you go back and drink coffee kubanga there is no pressure kakati je mbagamba amatuge tuyina gano temulowooza tuyina amatulimbuzi Lubowa who is fooling who anti kati kankubulire this government should get real people abajogerera and that's why omusajja ono tamale mirundi asigadde nga waali oba ontegedde nkuwulira